Breaking news Biswanka mukomera ono ayolekedde okuvundira kati ono avunanibwa ogw'okubba ssente n'okukuba n'okuvuma annyini zo yazimuwa kati awo nnyini anja kusaba ka video kano kampereka like mutabani wa Alien Skin ebibye wetwogerera bibinyo maziga wali mukomera awo no yasuzeewo Biswanka yono yayimba nkusabye ntulemu n'ennyimba endala nnyingi nyonyo kati ono ayolekedde okuvundira mukomera era bamukutenga mu biwa akasimu oluvannyuma lw'emisango okumuwozesa kati ono bw'ataabwere yandisibira eruzira. Naye nga oli waba yakuwola akasente ke kazzeeyo mu budde emitwalo 5 omukulu gyabanjibwa era nga bwenkodde video eno nga akigambibwa mbu omuyimbi wamwe Biswanka eyayimba ontundemu n'ennyimba endala nnyingi okuva wali ewa Alien Skin ayagala kasente ate kasobola okuba nga ayina emitwalo 3 sofa bwenkodde video eno njogeddeko ne girlfriend we anambulira nga nzija okola video eno era ekyabiri kyayagala musajja atasooka nga ava wali ku poliisi y'ekidudu kikiruddwa waliwo poliisi era nga we yasuze we bamukuumidde. Biswanka angenda mukongera maasawo nga avuma omuwala eyamutadde mu mbuzi ekogabula nga Muhammad Nsereko kyakoze Bubwen nkoko banagambye ono Bubwen awulira obujja ku mpuuga kubanga wa mutima mu bigambo bye kamukwe obyewulirireko. Nzera kutunulira omuntu awala n'omuntu olw'okuba yafunye kitegeeza akatima keera kaba katono mwe mwegendereza abantu ekyo kikulaga n'abantu be muwangaala nabo. Naye nga Bobi Wine awala na mpuuga oba mpuuga ye yayokyanga ye mpa comment yo ku bigambo bya Muhammad Nsereko agamba nti Bobi Wine yali talina kukomerera nnyo mpuuga olw'ebitaano olw'ensonga oli baamuwa buwi. Awo nja okubuuliza ekibuuzo anti ate gwe okirowoozaako ki? Olwa video eno teweerabira kugimpera ka like ate subscribinga okufuna video ezisingako wano kati Biswanka gyali mu maaso wabula ngenda kwa Sam the Mighty Family nga annyonnyola ate olwaki Bobi Wine yalina okuba nga akulembera hali n'eggwanga erya Uganda. Dalachi bali ku dalachi ye kamoche ye magero bali ku dalachi tulino kyeyagaliramu kino ekintu kino ekyambalo kyolengera kyenteeka ku muto gwange ogw'emmotoka kyafuuka kyantiisa mu ggwanga lya Uganda. Tetunnakwata buyinza naye bati ekyambalo kino kati soja naawe olina kukyewaaniramu. Bw'oba oli ku sayidi y'enkyukakyuka tozembeya buli woolagako kiteeke ku mmotoka nga bwe bakwata ebyabwe eby'amagye ne babiteeka ku mmotoka. Era kati nange wano ndi mmotoka yange ey'amagye ntaddewo combat era ne soja yonna batutya. Bano abasajja batutya era ofiisa wakusinkana paakinga sendabirwamu ng'oli tafu nnyo. Mugambe kiki obadde ogamba otya? Era naye ajja kulaba agambe ono mujaasi munnange bano abayeekera abaliko abalwanirira emirembe kamuleka agenda oba ali ku aba Jero Airport Pickup bakugamba nti basobola okusaabaza okuva ku kisaawe Entebbe mpaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kkiriza wano ewasembayo wakulu nnyo bakubireko ojja kumanya ebisinga. Osami ayongera okunnyonnyola. Kulani Museveni atutya uyo atadde ku Bobi Wine ebiteekateeka simanyi erinnya nnyonyi simanyi wano togenda mu bantu kweko okutya kubanga abafunye mu gavumenti eno tebawera bantu 100 ku miliyoni 4 ze tulina tebawera 100 ababeeyita nti bagifunyemu naye ki balinayo obusente kuvuga bimotoka byabwe ne bakangakanga ne baperegesi bano ababakubira walaala ensi ne bagyefunza. Nze tonnyumiza kuba newe satambula na lwedi olunkwatako kunsiba na kunzita newe ntambula naye kati ekyambalo kyange nfa nakyo newe mba sikyambadde ntambuddeko nnako wendaga kibeera waawo nga olaba ab'amagye we bakola kuba ffe abayeekera abaliko kifa abayeekera abaddala ensi beetunuulidde be balina emirembe be bagenda oleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe. Kale Munnayuganda kalowoozo tandika kyeyagaliramu ekintu abasajja tulina obalaga ekiddako. Omaze okulaba vidiyo eno genda ku Newsroom Africa omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ali live ssaawa zino.
ojja kufukamira ate wedda ngoya sana Bisoka akyusizza emboozi. akyusizza emboozi walumbe gwe oweddoza wakyusa tokyusa Samwe banaakuba abantu nze. owedda ogamba nti ali emiki kati mizigo endagalo demuoya ngamba kiyogera owedda nawe tolaba nti oli musiru mwenamwe esimanga mu mbeera wali mbavuma bwogu emizina mbavuma bwogu kati olina ekikulukuto osigedde mvuma bwogu mwevulako obugamba bumanyi nnyo naye kumanya nti walumbe gwe otidde wenna n'obulo otunuulidde butunuulizi kumanda n'otandika okukyusa ate aliyeni ate nze aliyeni mufukamire mizigo Bizwanga. Komanda wange kamukomyewo komanda ono kubanga komanda talina data Bizwanga ayina engeri gyali. Yabano Vince abuze okuyingira eri obukivi. nkugambe buli eyeyita musimanga mu mbejja biki nga bwefula obuvuma abantu wano kati nga kano simanga mu mbejja wali senkavuma bwogu katunuulidde komanda ne kabula okweddika mu ttaka tawalumbe kano komandani Ogambye eki? omupya bwoba tomanyi era olina omutunuulira omwetegereza esebonsanyisa okulaba nga ate tusikyaliiwo olinga amazzi katandisa okutuusa nfukamirira aliyeni mufukamirira naye biswanga soko mukomyewo ate kati mmwe nina okubalumya omutwe mmwe gwe anartist gwe kyobamanya amwe creative one okitegedde I know every game bro I know every game naye otegedde amaanyi gwe walumbe Mina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 887 15 15